Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyempasaba mugende maaso n'ogyegattako olunaku olwaleero nzenamu abaana abawala abakyala enjagadde okubeera nga mbabuulira nsinga obeera ng'obadde tugeze nga weekoonya akagere kye tuyita okugenda mu nsonga waliwo ebintu by'oteekeddwa okubeera nga weetegereza oba ng'otunuulira naddala ng'otambula ng'ekisookera ddala kyenjagadde okubeera nga mbabuulira singa tugeze ng'obadde otambula naye ng'oli mu nsonga n'osanga ze bayita ensanafu ndowooza muzimanyi bw'osanga ensanafu ezo ng'obadde oli mu nsonga toteekeddwa zibuuka ensanafu zimanyi okusala mu kkubo nga zikoze kalayini kawanvu nga zitambula kati bw'osanga kalayini ako ak'ensanafu toteekeddwa kuzibuukirawo sooka oziwandulira amalusu n'oluvannyuma obeera osobola okuzibuuka tewali buzibu bwonna kwegamba ekikulu kya byonna kyenjaga tutunuulire bw'oba ogenda kubuuka zibayita ensanafu ezo gw'omwana omuwala ng'obadde oli mu nsonga sooka oziwandulira amalusu n'oluvannyuma ozibuuke kijja kuba kiwedde bulungi nnyo. Ekirala bw'obeera ng'oli mu nsonga waliwo by'olina okubeera nga weetegereza waliwo ge bayita amasaŋŋanzira amakubo ago agabeera gasalamu olumu osobola ogasanga amakubo nga gali amakubo 3 ate ewalala n'ogasanga gali amakubo 4 kati amasaŋŋanzira ago basitenseni toteekeddwa giyita wakati nedda ng'obadde oli mu nsonga beera ng'ogiyita emabbali olw'ensonga nti amasaŋŋanzira ago gasuulibwamu nnyo ebintu ebitali birungi ate nga bw'obeera ng'oli mu nsonga kyandibadde kikulu nnyo n'obeera nga tolina kubibuuka bw'obibuuka oyinza okusanga nga abaataddemu eddagala nga lijja kusiba obeere ng'olemera mu nsonga n'olwekyo kyoba olaba nti bw'obeera ng'oli mu nsonga oba oteekeddwa okubeera nga weegendereza amasaŋŋanzira gayita emabbali togayita makkati kyenjagadde okubeera nga mbabuulira abali ku channel yaffe eno eyitibwa Kyaiti mubeere bulungi mweraba.